Toga tuberewo egenda kubeera ngenda kusomeza 29 omwezi gwa July mwaka 2023. Tetugenda gisazaamu fu Kato Lubwama tugamba family. Kato Lubwama is the director in this project. Era kyonna kinavaayo omwana tubadde tutambula naye Conrad tanayogerako nange. Lwe musanga breaking down n'akaaba kubanga tubadde twogera ebigambo bingi nnyo for the dinosaurs ne ceasefire egenda kutambula eggwanga lyonna ne East Africa n'ensi yonna. Tubadde tusaba omutwagire era ne family tuli nayo nnyo nga bwe kitegeera. Abe Guma. Nsaba kuyita Honorable Muhammed Nsereko ajje yagenda tuyitira speaker. Kubeko mu ngalo kuli ono atumobilizinze nnyo ate n'okuyigga ayizze. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجي البصر هل ترى من فتور atenderezebwe Allah w'ekisa ekingi nga mbavunulira ye ali ku nnamulonda alamula alladhi halaka almauta walhayat eyakola okufa n'obulamu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala nga yengeri yokka gy'agenda okuyitamu okutugezesa okulaba baani abakoze emirimu emirungi era nga ye musonyi ye musaasizi. Nziramu ekigambo ekyo tagambyeko nti gwe musonyi gwe omuntu gwe musaasizi. Akizizaayo n'aga nti ye kennyini wa huwa al-Ghafuru Rahim, ye musonyi ate ye musaasizi. Kakati gwali ku nsi kuno ng'oyagala okyetuuma omala budde. Naga nti alladhi halaka 7 samawati tibaka, nze yatonda amagulu ago ge mugenda mwewuubiramu nga gali 7, nova kulino nodda kulino, nova kulino nodda kulino. Kato muzzukulu wa Mujungute abadde batakimanyi, era Omujungute nga be bamu ku balwanirira eddiini y'Obusiraamu ya Bakari Ssebwalunnyo abadde akyogera lwatu. Namubuuzaako olumu nti bw'omala okuŋŋamba ekyo bo Obusiraamu obukoledde ki? Kato n'agamba nalina tanka yange ey'amazzi n'enjiwa omuzikiti. Kaakati mmwe temukyamanja buli bwe mufuna wuzu nga nze nfuna empeera. Naganze sina tanka waka naye nagiwa omuzikiti. Amazzi bwe twagezaako gakuba galema okwambuka waggulu. Nenga tanka eno gikozesa ki kanjiwe basahaba munafunira okwo wuzu. Mungu bw'anaaba asiimye alimpa empeera. Allah yagaye nti faman ya'mal mithqala dharrati khairan yara wa man ya'mal mithqala dharrati sharran yara. Nti ne bakanaaba kalungi katono katya nga kenkananga akaviiri ojja kusasulwa empeera yaako. Wabula n'ekibi ekitono ennyo nakyo ojja kubuuzibwa. Kyekyo lwaki ffenna buli ddiini weewunzika eyogera ku minzaani nti bwe tunaatuuka waliyo ki? Gwani okupaasinga judgment ku muganda wange? Toyina buyinza ku nsi. Era nalinga nnyo naye nga apoozinga ekibuuzo kino kuba nayagala nnyo musike. Nagenda ne Kato ne Honorable Sisono Namuju ne Honorable Kalwanga ne mbatwala e Roma. Bangi kubali wano
abakoze statement Katonga talinnyanga na ku basirika awulira buli Roma. Nkubuulira kino mazima. Nze namutwala ne mutuusaawo. Mwandibuuzizza nze Kato bwe yatuuka awo yakola ki? Yafukamira n'agwa naga ndi mwana wa Ssaabakristo n'asaba. Mubuuze ku bantu ababaddeko naye. Naye mmwe nga mulina ekifo ekitukuvu ekisinga Roma. Eggulo waliwo yayimbye omukulu yabadde yayimba nti twebaze amanzi ne munne mapeera abaakola omulimu. Naye nawuliddemu ekigambo yaga 17 February omwezi 1879 njagala okomaawo. Bagoba ekigungu. Kakati njagala ombuulire jjajjaawo amanzi ne mapeera bwe baali tebannajja eyali tannawulira Allah agenda mulamula atya? Kuba bano be mwebaza weebaza omuzungu mapeera n'amanzi abajja n'ekigambo. Kakati jjajjaawo ataakiwulira. Sunai bin Amiri bwe yali tannaleeta Kulaani ffe kugimanya, kubanga kambawe ekyokulabirako Kulaani yakatuuka Cuba, eggwanga lye bayita Cuba, era baga kati wakafunikayo abasiraamu 68. Kakati Mungu agenda kulamula ate ab'e Cuba ababadde batannawulira ki? Yagamba nti yeri sura gye nsome aga nze musonyi nze musaasizi si gwe. Kuba eri atamanyi lwoloyo yakutambuza kigambo olyamanye. Gwe bw'oba olina ekitangaala mulise ewali enzikiza. Naye toyinza ate nnyina ekitangaala ate nkyekubamu. Mulise ewali ki? Okulya omwoyo, Right Honorable Speaker, oli owatamanyi. Mubabuulire bajje gye muli. You can't say mubagobe. Nenzirayo ku kiri nti Katonda agaye ne bwe kaba katono katya. Ddala Kato teriiyo katono ke yali akozeeko ng'akabakolera. Bingi nnyo. So, ebintu byonna nze byempulidde siriiwo sebo Right Honorable Speaker kukakanya oba kulumba. Naye njogera ku muntu. Omuntu binafsi teri atasobya taliiyo. Ffenna tutambulira mu kusobya. Mungu atugambye n'okusula obusuzi ng'onyiigidde munno. Naawe oba osobozza ne bukeera nga tonnamusonyiwa. Kubanga naye buli bwokeeroga ayi Mukama Katonda ansonyiwa nga gaggwe atannasonyiwa oli. Gwe lwaki olowooza nti gwe olina okusonyiyibwa? So, humanity without forgiveness is a true trait of hypocrisy. Bunanfuusi. Sebo Right Honorable Speaker, nali ntambula nnyo ne Kato, nayitako naye e Kasubi ku Masiro. Mukama wange buli wabaayo emikolo mu Masiro buli ddiini egenda n'esabirayo. Naye Masiro waliyo ki? We must not be hypocrites. Mu mbiri zaffe waliyo ki? Naye buli bwe bayita ne baga nti tuteekwa okusabira ekitangaala n'ekigambo ne bakyogera ekitangaala kya wangaala ayisa abasajja. Ekitangaala kyani? Kya Katonda kuki? Naye ng'ani Mukama w'obuwangwa bwonna wano mu Buganda. Temuli musabira ye. Waliyo wano essinzizo eritategeka kusabira Ssaabasajja. Stop that hypocrisy obwo bunnanfuusi. President w'eggwanga Uganda yagenda n'atuuza bannansi
era yayogera nti waliwo olumu olutalo lwali lulemye ne bamugamba ate nga bamugamba bamukyaki ne bamugamba genda obuuke. Yakyogera bino ebigabo si byange ne mu kitabo kye mwekiri. N'abalala abasiraamu nabo ne bamugamba genda obeeko omukolo gw'okola olutalo lukole ki. N'abagamba mmwe mubigambye kambuuke. N'abuuko baba bamubuusa ki oba njiibwa oba ki. Ye kennyini yabyogera nkootinga muntu. Buli bwakola emikolo ono yayita bamaama fiina n'abatuuza. Ate nabo bwe baba batuuza owaabwe era naye gwe bayita naye n'abakola ki. N'emmotoka n'azibawa. Ezo nsonga tebazigaana. If we want to love humanity, Katonda yatonze omuntu. Ffe tetulinaako buvunaanyizibwa ku muntu. Nze ndi musajja musiraamu naye mbawa ekyafaayo ekiriwo. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakoola bonna abaali bamwetodde right honorable speaker. Naye yazaalibwa kitaawe n'afa, nnyina n'afa, jjajjaawe n'afa Abdul Mutwalib, n'addira taatawe omuto Abu Talib ibn Abdul Mutwalib. Abu Talib ibn Abdul Mutwalib n'agamba mutabani we nti nkwagala nnyo, era waatuukako lumu ng'abasajja abaali abakambwe e Makka bamugamba nti Abu Talib mutabani w'oyo asukkiridde avuma ebintu byaffe, kyava abaga nti sitanni kaŋŋendeyo mubuulirire. Abu Talib asinkana mutabani we Muhammad sallallahu alaihi wasallam amugamba mwana wange ntende waliddwa kuba nze mukulu w'ekika ate kiri ky'ovuma. Abasajja baŋŋambye bagenda kumalawo. Muhammad kyava amutunuulira n'amugamba nti ya Abu Talib. Muhammad n'akaaba n'amugamba naawe onvuddemu. Abu Talib n'anyenya omutwe naye n'akaaba n'agwa mu kyenyi kya mutabani we n'amugamba siyinza kuvaamu.